tufaanana ebintu ebingi ebweru nga batudipictinganga. Gavumenti ya kuno ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu eyongedde okukakasa ensi nga mu kiseera kino Uganda bwetalina mulwadde wa Ebola yenna. Twagala kubategeeza kubawa report, situation report bwetutuuse n'okubabuulira nti kati wetwogerera mu ggwanga tetulinamu wadde n'omu ali bw'ati omulwadde gwe tutestinga ne tugaa nti ono alina Ebola tetulina. N'abantu baffe be tusobodde okuteeka mu quarantine abasawo abaali bajjanjaba abalwadde ne kati bwe twogera tewali n'omu eyatestinze positive. Bino byogeddwa omutesitesi wa minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine okusinziira mu nsisinkano ebaddewo n'ababaka b'amawanga ag'enjawulo mu Kampala. Atwine ategeezezza nti kino bakikoze okuggyawo ebyo byonna ebibadde bitambuzibwa mu mawanga ag'enjawulo nga byoleka nga Uganda bw'eri mu kuttunkana ekirwadde ky'Ebola mu kiseera kino. Contrary ebibadde bigenda ebweru ku mitimbagano especially mu nsi ez'ebweru si bwe kiri n'okubawa essuubi n'okubazzaamu amaanyi nti Uganda tukyayina obusobozi, tuyina obukugu, tuyina okumalirira okulaba nti tetusobola kuleka bulwadde bwa Ebola nga buzze mu ggwanga ne busala ensalo zaffe. So ekyo tubadde twagala kukibabuulira tubawe statistics ate n'okubabula nti ffe Uganda tuli transparent. Engeri ekintu ekijja bwe tukyogera tetumanyi kukutana bintu tetukukuta tubabuulira. Uganda nga mu kiseera kino eri emu ku erina ekirwadde ky'Ebola ekyabalukawo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Dr. Atwine asabye abalina obuyambi bwonna eri ekirwadde kino okutuukirira minisitule y'ebyobulamu. Twagala bonna abajja okutusapootinga basapootinge pulaani kubanga abalala bajja ate ne baleeta ebirala ate ne badda eno ne bakola ebirala. So twagala ababa bapledges nti bagenda okusapootinga Respect Center batubuulire bulungi nti zino sente zetugenda okuleeta ate wadde tezijja mu gavumenti naye bwe badeployinga ebintu byetukozesa ne batuwa ebintu byetukozesa, that is the support tetwagala. Tetwagala batuwe sente cash, no, naye batubuulire esente ezo ze baba badeclaring bagenda kukola ki okwalininga priorities ate kubanga oluusi ebisinga bakola announcement ate ogenda okulira nga bali ku birala. Ono era atubuulidde nti olunaku olw'enkya bakusinkana abakulira ebyobulamu mu mawanga okuli Democratic Republic of Congo ne South Sudan okutema empenda ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu ekirwadde kya Ebola. Tugenda okubeera ne regional meeting ne baminisita abava mu Congo ne South Sudan nga twagala tukkaanye engeri gye tunaakolagana wamu okulaba nti tulwanyisa obulwadde buno. John Maido yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.